seka nga muna spiritual husband nina soka kufumbirwa spiritual husband yanveeko spiritual husband naye nga bagamba spiritual husband oyo yava kwani mbu yava ku first boyfriend wange omwana yakuzaalamu omwana amulabirira mwana we yamulira yamutwala akukkiriza okumulabako takukkiriza nodde nosembera omwana wange nodde nosembera omwana wange waali Mamero sikkirizibwa wadde sorry sisobola wasemba ddi okulaba ku mwana wo Mamero olabye sitasobola kwogera naye nga binene ku mutima gwange nabeera mu marriage yange naye nga nze agyetuuliramu ng'omuntu omukulu nga mpita mami wange maybe ayogereko ne Guy abeeko ebigambo byatagamba naye nga ekimu tekitegeeka nze olunaku lwe nafuna olubuto nze obufumbo bwange bonna saasirikako namala ebbanga lyange lyonna nga nkaaba so lumu neekalakasa nekigamba njagala nkulabeko bw'ofaanana nkoyo okuntulugunya nkoyo okumpisaamu amaaso biki ekiro nga neebasa nekyajja nekinkwata omanyi okulaba ekizikiza nekijja bulungi nnyo wooli nekikwata n'okitunuulira ng'olaba n'amaaso ekizikiza ng'olaba oguzikiza oguntu ogufeenyereketa ng'olaba ekintu nga kya kizikiza naye nga wekiraba naye weekanga eddiini y'Obuyisiraamu abaana abawala bajjudde amajini twatuuka mu kifo ky'oliseeka ng'abaana abaakula ne bawola abawala abanyirira Mamero nga bali eri balina spirits ezibaliko amajini agabaliko sisobola kugamba nti omuntu yali ali mu kunkozesa naawe omuntu yali ankozesa omusolo alright tuline Otis tugenda mu party 2 wetwakomye napozinzemu nga ndaba alinga ayagala okukaaba neŋŋamba katugira tuwummuzaamuko tulabe tuli wali eri tuli live naye tuli recordinga ebigenda mu maaso tujja biteekayo ku YouTube channel. Otis ennaku gy'oyiseemu ogezezzaako okugirambulula oyina spiritual husband nedda sisi Mamero tozitira kale walina Mamero nti nkunyumiza si spiritual husband I'm telling you the story kati spiritual husband seeko yangamba nina spiritual husband naye nga bagamba spiritual husband oyo yava kwani mbu yava ku first boyfriend wange naye nga seeka bwayogera kati boyfriend mwali mwayawukana so I used to be with a boyfriend nga boyfriend oyo kuva namufuna nga we love each other because namufuna I'm young nga tubeerawo nga tweyagala wamufunira first boyfriend Mamero yagala ndoza mama agambe ebisere bano nimba nti wooli kumbe wagenda amma tajja kulaba interview so at the moment that boyfriend of mine namufuna I was exactly 16 yeah nokeera okwerigomba nti kugamba Mamero 16 tweyagala nakera okwerigomba okwerigomba okwo kweyogeddeko nze sikutegedde oba otegeeza bineno byabwe ebintu by'okwegatta so nafuna a boyfriend okusinziira nti embeera gye twalimu awo ewaka I got that close boyfriend yali ate muto mwenna muli bato nga yali alina 17 nga gwena 16 so nga bwolaba Martin ono gwe basse n'omuwala bwe yabadde Martin wa 17 omule Martin yali bamusibako n'omusibako boyfriend wo bamusibako n'omusibako era ndoza story yali enatera okufaanana ng'eya Martin so boyfriend oyo mbeera naye in which kind of a way nti yanyambako katono ono mwana tewali coincidence mu nsi boyfriend ono agenda okujja mu bulamu bwange I settled with the guy oyo yennyini for good 3 years okuva ku 16 17 18 emyaka esatu yeyajjako embuzi naye nga guy oyo twabeerawo inekamwe nga tubeerawo nga nsiiba ewaabwe kati ye yali asoma no ye kati nga ye takyasoma inekamwe nga tubeerawo nga mbeera naye waabwe
So nenda alikuyise konooneka nno sali kuyise konooneka kubanga gayi nabeera naye for 3 years nga sibeera na gayi mulala yenna biki ebyo no nga toyendeguza nga sibikola nga bakukwana obagamba I have a boyfriend omanyi mulina nnyaka akagambo I'm dating someone nga in fact nze naye sitambula nnyo ekitundu ekyo kyenkuliddemu ekyo ekitundu kyewaffe nga sitambula nnyo nga tubeerawo n'oyo gayi naye tatambula tanywa njaga tanywa mwenge yakimanyako nti osomba scrap iye era olaba kyenagambye nti basobola okukwana ng'osomba scrap anti yankwana nga nsonda sukurapu naye ng'olwedde era kati environment gye twali tulimu ye ng'era kati era biraba sonda sukurapu abaana abali mu kupambana so eri mubanga bakulidde mu kisenyi nga olwedde bagiyita kasenyi ebambanga bakulidde mu kisenyi so mameo mbeerawo nga bantwalewo oyo seeka mpezeza 17 nga yabikubuulira nga seeka nga manna special husband omwali mwawukanye ne boyfriend nga sinaba kwawukana naye ngenda osoma eddiini ng'olwo ngenda osoma eddiini ng'o boyfriend olwedde maze omufuna waali nengenda nasoma eddiini just yali muntu mu part of my life naye nga si muntu gwe tuli awo mbuba tuli mbu twayonooneka ne tunywa mwenge tulina bye tukola tubeera obubeezi waka kyamaanyi kyemukola kwegatta ate kiki ate nnimbye so kale ng'okwegatta so tubeerawo awo ngenda okusoma eddiini ebintu ebyo gye byansangira byali binyiga okwagala nga binyiga okuva natandika oyiga eddiini because really nabifuna ntandise yiga ddiini so kubanga nayo boyfriend yaliwo awo nga mugamba n'ebintu binyiga yambeerawo nnyo bambi at that young age ng'ekiro ebinkwata oba nebinyiga nemugamba nangamba yo calm down biki so katugenda oyo seeka nga mamuna spiritual husband ninasooka kufumbirwa spiritual husband yanveeko mameyo tugenda ziti mperere bayitawo mpererwe waliyo seeko oli akuba ekikopo kya lukuya takikubya abalala ne bakuba mamero manyi okukuba amazzi ne gakusalanga obuluyi bwati si bwati akwata njukira abasajja muba n'amaanyi ayola amazzi bati mu kibaafu n'agaleeta ekikopo njukira akikutewe bati mulimu amazzi jakukuba kikopo abula amazzi engeri gyagayitamu pressure kuba mazzi mama wange kubanga ejjambiya ng'olwekigendeero nga bakugobamu shaitani rajim naye mamera abaana b'abayisiraamu be basinze okuba nga babonaabona n'amajini simanyi mu butuufu lwaki abaana abasiraamu eddiini y'obuyisiraamu abaana abawala bajjudde amajini twatuuka mu kifo ky'oliseeka ng'abaana abaakula ne bawola abawala abanyirira amamero nga bali eri balina spirits ezibaliko amajini agabaliko mamero ng'omwana ayinza okuba nga tuddawo nange eri n'akalambala ng'akalambo ng'omwana ayinza okuba ali awo n'alaluka n'adduka ne bamusiba emigo ng'abaana b'abasiraamu abali abamu balaga embeera gye balimu bambi majini mamero nga mutula ne musoma Qurani okuva ndooza nga ssaawa nga 2 paka nga ssaawa 4 ne muwummulamu ng'olwo lwonna muli mu kuyita ttendo lya Katonda abasaasira amajini gabaveeko naye nze nkuladde ebbanga lye nagendayo kyantwalayo siggamba nti I had ekintu nze nali sirina kintu kinkozesa truly nze nebakanga neesalulangako kintu kinkozesa kyabeerawo ng'omaze kusalawo nti kogende mu ddiini ekintu ekyo ekintu ekyokujja ne kinyiga omuntu okujja nanyiga mu kifuba nempuya nga kyabika so ogamba nti omuntu yali ali mu kunkozesa naawe omuntu yali ankozesa omusolo kale mamero nkyogere nakyogera omuntu yali ankozesa yali ampisa kiri ekyawansi era kimpisa waneeno atasobola tosobola ngamba nti omuzimu ogunkozesa gwajjanga ne gumpisa ddiiki mpaka muneeno tegusobola ekintu ekyajjanga kyantuganga ne kinyiga kuntuga kunzita naye nga seeka yanga ma spiritual husband so kati okivuunuka otya ngendayo batandika okunkuba ebikopo mamero nga tewali kiwona nga kisigala kidda oseeka oyo n'aŋŋamba nti okwekutulako spiritual husband oyo you have to get married
so at the moment ne batandika okunoonyeza omwami nze nakkiriza nga tebankase nga maama akituufu ebanga speech husband ono kubanga bino byebanga mbuniko speech husband nga wawuliriza mu mboozi endala ez'abawala bagamba nti gundi bagamba nti ebintu ebijja ne bibakozesa kiro ebintu bijja ne bibakozesa era n'owulira ng'eyegatta n'omusajja naye obulamu bwange bwonna saawulirako muntu kujja nanneebakako sakiwulirako so mbeerawo awo bangamba mugwe kyekintu okuvaako olina ofumbirwa mami wange nga mugamba mami tugenda tunoonya omwami ow'okuwasa ow'okufumbirwa mami wange nga tutandika onoonya omwami ow'okufumbirwa mami ero bandeeteranga abasajja olaba abasajja abasiraamu bali eyo banoonya abakazi ab'enjawulo maama gwe kati no tangambe abasajja abasiraamu bali mu kunoonya bakazi abasajja abasiraamu bali mu kunoonya abakazi abasajja bazimba ng'abasajja ate nga bakulu nva mu byabakulu waliyo n'abavubuka kati ogenda olaba in Islamic ku mizikiti ng'egyo wabeerawo bagundi babayita batya bashekati bagundi ba amira ba amira baba bamanyi nnyo ensonga z'abawala kati ba amira baba balina connections z'abasajja abaagala okuwasa so nembagamba njagala uwasa njagala fumbirwa naye nga kibagambisa ofumbirwa sigamba nti njagala fumbirwa just njagala kiri ekintu kyebagamba kikuveeko jjukira obeera oyayana amagezi ogagyeewa so batandika okunoonyeza bandeeteranga abasajja nga jjukira oyogera emyaka gy'oyagala toyagala wa muzigo biki be balina okunoonyeza omusajja si ggwe kwenoonyeza kati nawe ogenda kwenoonyezawo omusajja ogenda okata akazindaalo mamero ogambe nti nonoonya musajja amati mbadde mmanyi nti nga bino ebyaffe jjukira nze siri musiraamu okuwana omukazi mweyagala mamero guno omulembe soogera n'ogenda mu lwenoonyeza omusajja ogenda kakana nga buli omu akoze eki why nileka enjakatereza tugende mu maaso so simanyiye olaba mamero bw'omala ebbanga ng'ogamba muno olowooza binene ebyokufuna abasajja muno mbunno era n'ogenda n'ofuna omusajja n'eno n'eri mbolowooza byangu ogenda kakana nga bakuyiseemu mukwano nga bakumaze nga bakwegaddegadde okooye naye nze nali musiraamu jjukira ndi mu kusoma Qur'ani amateeka g'eddiini lwakuba kiri ekintu kinnemeddeko ekyo kye bayita mu spiritual husband bowe bakiyita naye ng'ekintu kye baali bayogerako kyali kijjanga buzi n'ekintuga kunkuba mbooko bukyanga kasita natandika osoma Qur'ani luli nali musiraamu naye nga siri ku bya ddiini naye kasita nayingira ati nengamba katiya ntawakadde tanoonye Allah wange tantandika saala tansome Qur'ani tansome yasaluna kati ofuna omusajja batandika okunoonyeza omusajja nga buli musajja gwe baleeta nga nsiima kubanga mazima nawe ondaba nga buli musajja gwe baleeta nsiima nga buli musajja bambi gwe baleeta agamba kano akakazi nze mukampe so naye ngaomutima gugaana nga tukesera neneefula kajjukire bakufunira omwami mwesiima naye mumala okwesiima mwaka kaseera nga mumaze okwesiima musobola osigala nga mwogera boogezi ku ssimu zammwe akusindikira message mwemanye mu mpolampola olaba bino ebyabasmutandika okwogerayogeramu awo ebyabasiramu bibeerawo byakwogera connections paka olunaku lwe mugamba nti kati olunaku lw'embaga lwe luno so banfuniranga abaami naye nga nze omutima guganagamba kati ngenda ntya n'omusajja bamunfunidde bufunizi olw'okuba mutunuddeko nengamba musime naye ansiimye ngende naye nedda sijja sobola so maama wange nga mugamba natukesa neneenyiwa nengamba mbivuddeko mbikooye oba kusaala oba biki byonna mbitadde mamero akaseera ke namala nga sikola ki sisaala nga mbivuddeko ekintu kyasigala kijja nentya so katonda nanzigulirawo ekkubo netandika okukolerawo ku haamu
ono mu kibuga ntandika okukolerawo ku haamu awo nga nyambalanga ka ajati nga abantu bawo bampa ekitiibwa nga mbeerawo awo nga noli gaayi gyaliyo naye nga twakikomya kubanga olesa ebyokufumbira ebyatukisa ne mugamba sigenda kukulumya mutima tankute so kati onatuka neŋŋamba biri ebyokufumbirwa mbitadde katonda yamanyi oba ekintu kinzita enkyesonyiye mbeerawo ku hamu nga mbeerawo nga nisirise nagenda masasula gumu kitundu naye olwempisa zaye embooso era tukesa nga nsasula 4 6 lwetukoze ennyo 6 buli lunaku netukesa nga neeyagala kale nga nvaayo nenzira ewaka biki nentandika olaba nenga kati obulamu bwange maybe bugenze buli mu kutereera Allah gyava jangondoomolako omwami gwe sitagenda kwatuukiriza mannya omusiraamu gansiima nga ŋŋamba kusiimye njagayogereko tetwatekinga days mu dating what and what yankwanamu eno wiiki eyokubiri tugenda tulaba abazadde ne batuwayo weeks ne tubasaba weeks 2 mwetegereze buli omu yeetegereze munne omusajja ye yeetegeka akumewo anoni mu bufunze mu mwezi gumu bakulabye yankwana leera tumanyi bino ebyabasiraamu mbu abasiraamu mbu beewala zina bwaba tayagala yenda abayagala kutwale ali ekintu ng'aliira mu mateeka ye abasajja basiraamu abo osanga omusajja omusiraamu ng'alinga ategedde eddiini tasobola kuliirawo awo era tali kulya asooka kugamba nti njagala nsooke nkuwoowe wakuwoowa akulya ku lunaku luli kuba kwakuwooyedde kwennyini emmundu ng'esekerawo ekiro so aja nkwana ngamba nkusiimye nawe nsiimye naye nga bambi imagine ngenda kuweza 18 awo nga nja simula emyezi mitono gyoweza nga mugamba emyaka gyange yali mukulu kunze asingako 20 years nakkiriza olw'ensonga nali ndaba nga obulamu bwange bugenze mu kukyuka nga ndaba ngenda leka amazzi ngenda leka ennaku y'okubeera awo ng'ononya kyakulya biki nfunye omwami nfunye ebyokulya ebyo tewandigize ng'olindako tuko tumalirize gira olindako kati nija kuyita so mbeeraawo nga jjukira mamero this kind of life gye tubaddemu gye badde tukuliddemu ebadde hard so nga ntuuka waneno nga ŋŋamba gayaze muntu mukulu maybe ng'ovudde ne ku kiri ekyokuba nti muntu mukulu nakyeteeka muli munengama engeri gyansingako obukulu maybe ajja nammanya ekinannuma akuyambeko amanyi n'engeri gy'okuhandolingamu to handle me naye era ngamba mbu alina omukyala ow'ewaka ng'olina bannamba 2 yangamba mbu nalina omukyala w'ewaka alina eno gwe yazaalamu abaana ali bweru lwakuba oyo bayawukana nze ngenda beera namba 2 17 ngenda weza 18 ngamugamba okay no problem so ajja nga awo wenyini ebintu byayo bya muwangu ng'apangisa ennyumba nga nteeramu buli kimu kyeweetaaga self contained olwo ovudde wansi mu mazzi mu kasenyi owonya akasenyi mamero I was so happy naye ne mu biseera ebyo nga okufumbirwa kwange nga kunatetuka imagine and consider buli kimu nze yali akyekolera abagenyi we bajja nze yabagulira esoda nze yagula akakeeka ak'okutuulako nze yagula obugiraasi obunyirira ewaka baliireko so tata nga mugamba waliwo omwami ayagala kumpasa biki ng'omwami ajja ewaka dadi wange yangamba omwami ng'otuleetedde ewaka mukulu okakasa oyagala obeera omukazi ow'okubiri nga mugamba taata okusinziira bye mbadde mu taata weba ne opportunity okubanga
nze Katonda nga saze wandeetera omulyango bati ngende nsetolinga obulamu bwange busetolinga tatata ngende mbeera omukazi owookubiri. Pasite mukazi tubeera ffenna. Obeera wekka naye abeera yekka. Ate omusajja mukulu kyemmanya amanyi okukwasaganya omukazi okitegeera. Ajja mmanya nti kati nze ndi muto ku ye. Taata wange n'agamba ya kituufu biki. Mamero nga nti olwo nga nfumbirwa naye nga nfumbirwa ndiko kiri mbukiri eri mbu kyebangamba seeka ekya spiritual husband okunvaako ne gundi kiri ekintu ekinyiga okunvaako n'obulamu okutereera naye nga sinayingira bufumba awo nali nina akaseera ke nali natankuukamu kaawe nenywayo ku mwenge naye nga sinywa mwenge bina eno mbu spirits biki kasiminofu nga ogende ewantu tugeze oli mu mikwano gye nagamba onagamba njanywaye kasiminofu naye nga okanywa ne kakuba kasiminofu kamu. So kati ono gayinga tutuuka ajja ewaka ankime ajja ewaka nankima buli kimu bintu byali simple twabateekerawo fruits gayi najja ne keesi nantwala nantuusa ewuwe. Mukuntuusa ewuwe nali musanyufu nfunye ekifo kyange nfunye ewaka wange ogenda kubeera independent so nga nnuma so kati nga ndaba obulamu bugenda kukyuka naye nga tekijjawo nti background ya family yaffe gye tuvuddemu mbi. Gayo oyo nga nkwana I do remember I told him namugamba ogenda kujja ewaffe naye amazima gali nti ewaffe tuli banaku. Wakimugamba? Nakimugamba kubanga mama olosobola tuukamu eri ennyumba yawali ewaffe n'otaka n'omugamba okujja ewaffe ojja bayisawo kawo kasaviiti n'omugamba okujja ewaffe ojja naye nze naye tuli banaku n'aŋŋamba it's okay naffe waffe tuli banaku biki ebyo nze bye sibifuddeeko mama ekigambo ekyo nakigamba oyo omusajja mbuno tuli banaku several times nenkimujuguza nemugamba mama nemugamba sebe ogenda kujja waffe naye waffe gyojja tuli banaku nnyo ogenda tutuukawo ne waffe tuli banaku. So bw'oba osalawo kyosalawo esaawa zino kisalewo kati. So mamero omusajja gwe nafuna yali musajja bano abalina mu ssente zaabwe abakolamuko ng'alina edduuka ddeni biki ebyo mugamba tuli banaku ajja nankima ewaka tutuuka mu bufumbo. Yalina emmotoka tuuka mu bufumbo mufumbo samala ebbanga ddene ekintu kiri tekyadda kyasooka nekindeka nekitadde kyekyali kinyiga naye before nga sinabafumbirwa olwo gye twagenda ewa anti ne bantwala eyo waliwo eddagala lyebanywesaako bagambe mbu balisa okunnyamba biki naye ngaekintu kiri just kijja buzidde kintu kyaliyinga so lumu nekalakasa nekigamba njagala nkulabeko bwofaanana nkoyo okuntulugunya nkoyo okumpisaamu amaaso biki ekiro nga nebasa nekyajja nekinkwata omanyi okulaba ekizikiza nekijja bulungi nnyo wooli nekikwata n'okitunuulira ng'olaba n'amaaso ekizikiza ng'olaba oguzikiza oguntu ogufenyereketa ng'olaba ekintu nga kyakizikiza naye nga wekiraba naye weekanga nekikwata nekinyweza emikono nekinkulula naye nga mukunkulula bakulula mwoyo gwange tebakulula si mubiri jasinze wendi awo naye ng'omuntu taswati ng'oli mu bufumbo no nga sinakati ye ng'olwa nti okwonooneka kuli kwe nagamye kwe nanyweramu busimi n'ofa nga tandise okwonoonekamu kwaviira ku kino waneeno nga nkoze buli process ekintu kigaanye neneekyawa nekijja nekindabikira nekinto kyalinga nembeera nga ndikawala kati lwaki tewakibuuza mbu onjagaza ki kati ebyo nena baabibuuza ng'ekintu tekyogera nga tewali kintu nze nga sigendangako mu kyaki pasita nankwata n'engweri sigendangako mu kyaki nentuuka wali omuntu nankwatako
munengo eri nenkalambala oba ne basaba essala nempitamu nekintu nekivaayo mbu kyongere nedda mukwano oli gumite kino ekintu singa kiyita kyange kirina engeri kintu kyalingamu nga kiraga kiri more powerful. So mamero ntuuka ogenda wano mu marriage namalayo 1 month nafunirawo olubuto naye mufuna olubuto bintu bikyuka abasajja bakyuka byewali tomanyi otandika obimanyi genda owulira omusajja naye abakazi nga 3 be yazaalamu bakazi 3 nga tabawa buyambi nga bawa obuyambi nga gye baleyo naye nga bonna nga jasi baanoba nga bakazi baanoba nono nga kwenina waneno kowaifu wange kine nga famire okiraba nga n'omusajja engeri gyayogeramu nawe yakudaala alaba oli munaku ng'engeri gyayogeramu 1 2 nja kuzzeewamu nemba muyombe 1 2 nja kuzzeewamu 1 2 gwataasoma mamero atugala okusogesa omusajja anangiranga we nava mu ghetto nava mu mbeera eri embi kale ng'alaba bambi yakozesa advantage olwokuba nti alaba ndi muto nti okuddamu bonaabona nga buli kimu annangira n'atukanisa n'agamba naye njukira bulungi nnyo yaŋŋamba mbunna era oli mwana muto naye kituli kyo yagamba atya oli mwana muto naye kituli kyo kikulu naye nga awo yali ategeeza ki nti oli mugazi no yatategeeza nti ndi mugazi naye kale walisawe yanyigiririzaamu mugamba naye I thought maybe ogenda beera different nti oli muntu mukulu olina ebintu ebimu by'omanyi kitegeera nagwe ate ayina mbuzi biki akulanga bukuba tewalina mbuzi tewali mbeerera mugamba nze omuntu gwe wasanga oba yali asuubira nti oli mbeerera nedda yansanga wakimanyi siri mbeerera wakimugamba mu ntandikwa so mamero mbeerawo awo gayi yali andabirira buli kyoyagala akikuwa naye nga kukulangira kwatava naye nga alaga nti nokuva nayingira obulamu bwe yankubya esimu n'aŋŋamba mbuze nze yafuuka ekisekerero okuva lwe yawasanze anti abantu b'omuhaamu omwo bonna batandika omugamba mbu omusajja n'awasa akakozi biki ku bakazi abanyirira muneeno n'awasa akakozi eyaliwo omwo mu amu nga mwakola kati n'awasa akakozi biki lumu yaŋŋamba akola bino ebigambo mamero ntaso bigamba nga alinga asaaga naye nga biba bikuluma nga osobola nokiwuya obuzito nagamba okuva we yampasa bizinesi ye yagwa nga yo bwatyo bwayogera mbu bizinesi ye yagwa naye nga agamba takyogera mbu muze yagisuula naye jasi yajjamu ssente nampasa biki yakuteekamu ssente yandikamu ssente bwe kimujjukira mbu kyali kipya biki so nga asobeerawo n'ayogera ebigambo nga binnuma naye nga 1 2 ng'omuntu engeri gyakutwitingamu n'enjogera ye ng'ogiraba okulaga gwe nno tolina gyodda nno kati musajja gwe wasooka okufumbirwa oba kati wazzaako omulala kati oli mu bufumbo obufumbo sirina bufumbo bwe ndimu mamero mbeera mu bufumbo obwo nga bw'oyogedde ekintu ekyo kikunakuwazza nnyo ku feesi ng'ojjukidde embeera gye wayitamu kubanga mwana nali manyi wali omanyi obulamu buteredde really nali manyi obulamu buteredde naye sajja n'akudisappointing sorry mamero waliwo besitasobola kwogera naye nga binene ku mutima gwange nabeera mu marriage yange naye nga nze agyetuuliramu ng'omuntu omukulu nga mpita mami wange maybe ayogereko ne gayi abeeko ebigambo byatagamba naye nga ekimu tekitegeeka nze olunaku lwe nafuna olubuto nze obufumbo bwange bonna saasirikako namala ebibbanga lyange lyonna nga nkaaba ng'oli mu maziga naye nasigala ndi mugumu nga ngenda nensoma eddiini netukesanga njagala nakwebikkirira nikambwemu
naye nga ngamba ekintu kimu Katonda wange luli nali mu busibe buli mbadde ekulidde mu busibe ekulidde mu kubonaabona naye tuseera n'omuntu gwenfunye era ndaga nti sirina kyendi sirina. Tugenda empola kati omwana yakuzaalamu omwana amulabirira mwana we yamulina yamutwala akukkiriza okumulabako takukkiriza nadde nosembera omwana wange nowedde nosembera omwana wange waali mamero sikkirizibwa wadde sisobola. wasemba ddi okulaba ku mwana wo? Nenasembayo mulaba I do remember nali genze yabuwayo mu Feb nasembayo mulaba waziti gwa musanvu omukozi eyaliyo nebba nengera nabe ku mwana wange omukozi nanzigulirawo nenkwata ku mwana wange nemmala nenvayo omukozi ne bamugoba. Bwe bamanya nti ogenzeeyo baabiraba alinayo kamera? No, yamanya abaana b'ewaka bagenda ne baloopa omukozi. Ye omukozi yali amanyi kyakola akikola mu bubba? Yali akimanyi bambi kubanga yali amanyi kyenalimu naye yes muyinza okuba mwayawukana naye kyekyabaawo ekikugaana n'okubeera nti takukkiriza kulaba ku mwana we? Okay, Mamero, marriage eva abantu bafuna misunderstanding. Wamukola ki? Nafunanga misunderstanding ne husband wange kale oba nenyiiga ne mugamba byokola bya kisiru ne tuyomba but Mamero omusajja namufuna nenfunirawo olubuto nenkuza olubuto olwo naye nemuddukuzanga era ndi mukaba olw'ensonga yali enkabya nti nali muto nali kitwala nti nali muto nali simanyi nti kyenali ndimu yanga mpeza 18 nali simanyi nti kale ekintu kyetulimu kya commitment naye kale omusajja ebigambo byeyayogeranga gyendi byali binene nga gyendi naye tukesanga mugamba n'omugamba gwe just ongamba ebyo olw'okuba nti gwe olimu wayita mu kikalo walabaalaba dda alina experience olina experience ne zenna besitanabalaba so gayi twafunanga misunderstanding kubanga emirundi gye namutwalako ewa mami wange bamubuulirireko gyali mingi ate naye era yakkirizanga nti alina ensobi netwetonda nadde ewaka netukesanga obufumbo buntamye ne mugamba oba like twawukane naye twawukana nyamba nfune access ku mwana wange mbeere nga mulabako 2024 nga nzadde omwana wonna ndi mumuyonsa so gayi engeri jjukira nti obufumbo bwa polygamous marriage ndowooza oba yalina ebimusumbwa n'oli omukyalo omulala so kati nga nze kituuka ekiseera oba n'amala oba like amalako 1 month ngaoba tazze biki ebyo nenga oyinza omubuuza kitwaja sikulabirira biki nga nenjogera eri weird ne kati nesigalawo mami wange nagamba beerawo okuza bebi wo oba ku by'omusajja it's not about relationship right now you are in marriage concentrate on your baby beera na mwana wo by'omusajja biveeko abakulabira nga sisulawo osula byonna bireke muleke naye nga nze emyaka gye nali munaiso akigumiikirizo kitegeera so mbeerawo awo alina misunderstanding weyava misunderstanding tangambe naye era tosobola kuŋŋamba nti neera yali esobola omugamba yali alina ekintu kyeya kati kiringa nti me being here sigenda byogera byonna naye ng'omuntu asobola okuyita erinnya nga siriryo. He was that kind of a guy. He was not a bad person, but that kind of a guy nga ye wagamba sorry kikomaawo gwamanyi gambye nsonyiwa kimala oba tonsonyiwa gwamanyi. So one day we had a misunderstanding nemusindika nemugamba nviira bona amala otereera then ojja kukomawo zitoddamu byo bikolera wano eno nviira genda nagamba gwe gwani gwe miida gwe noba miida bo gwonsindika otya gwe I'm the one who pays the rent of this house buli kimu nza kisasula kati gwe nga bw'ofaanana gwe
gwa talina kyoli Yakuba. onsindika otya tayankuba onsindika otya nze yamusindika ne mugamba fuluma afuna misunderstanding ne musindika ne mugamba fuluma so I waited for the guy teyakomawo ekiro ekyo nga nina baby ne mukubira manyi bano bamamis boy bali abantu abagala bama ng'awuliriza mu maama kyamugamba kyagenderako ngasobola mala ebbanga tasulawo agenza wa mami we nga bukaseera mamis boy so olunaku twafuna misunderstanding dibiri bino ebisaana bamalanga nkaaba nze nali mukazi naye nga ndi mu bufumu naye nga obufumbo bwange bantu balaba ndi mulakizale naye nga nkoze omanyi okubeera mukene ng'oli mu nnyanja naye nga togejja wekitegeera kyenkugamba mukene asobola obeera mu nnyanja naye nga tagejja ennyanja erimu amazzi biki naye mukene tasobola gejja so nabeeranga mu bintu byonna naye nga sigejja sikola ki nga mentally I'm not okay so funa misunderstanding mukubira esimu mugamba kale komawo I'm sorry gwe tokyali mukazi wange gwe nnakumaze neesonyiwa jjukira wali wonana mu bufumbo buli kimu yaŋŋamba nga nja kuzaayo wammwe buli kimu ng'akugamba nja kuzza ewammwe so netukesanga ntya n'okunziza ewaffe nanga nemukubira ne mugamba nsonyiwa biki kale nsonyiwa okugamba nti nangamba gwe oŋŋamba otya nti neera onsindika otya gwe mugamba kale yabadde misunderstanding I'm sorry naye nga already ensobi yabadde ku ye so ekiro ekyo nafuna pressure nenkwata ne banzirusa mu ddwaliro nga nina akaana kange baneiba be banzirusa mu ddwaliro ne bamukubira najja teyajja yasindika ssente teyasindika wavaayo oti baneiba be basasula ssente okuva olwo paka nakati bamukubira ne bamugamba mukyala wali waneno ali mu mbeera mbi n'omusawo agambye mukolako yetaaga ggwe yabagambye ndi wala nanzijjako so baneighbours bange bambeererawo nnyo omusawo nanzijanjaba nanteekako eddagala baneighbour ne bansitula ne banziza ewaka ne banteeka mu nnyumba the morning ne mukubira ne mugamba mazima ndi wano ndi ku cupa naye siina maanyi ate nina omwana biki nagamba gwe muwala gwe nakulabira wakandabira emyaka ebiri tonneesibaako dde ewammwe neesonyiwa sina kyenkwagaza nemugamba kale naye nyamba okubuyambe kubanga omwana nze ndi nzekka n'omwana nyamba nagamba singa kiba kisoboka omwana ewayi mutadde ku booda naye lwakuba muto mutadde ku pikipiki ne bamuvuga ne bamutwala ewa jjajjaawe kubanga gwe sikyalina kyenkwetaaza nze saagala bakazi kummanyiira ne mugamba nga sikyabiteegerawo wennyini so omwana mulamu wange ajja nkima kubanga neighbour wange yayingira mukadde yali awo nagamba okyali kawala kato you're so beautiful ekkubo erimu eriganya tambula onoonye eddala nakaaba amaziga kubanga omufumbo nali maze ewamya 2024 twakayingira 2025 twali twakagiyingira bweti naye mamera ku buto bwange nakola buli kimu ekisoboka nsigaze omusajja mu maka buli kimu kale nakola buli kimu okukuuma marriage yange oba kiri nasty oba kiri stupid oba kiri weird ng'osazeewo oba kumukola ki I'm ready oba agamba mukole ki ndi ready omukola buli kimu oba kuyiga style ki oba kuyiga kiki kyonna nga buli kimu ntandiso kye nga tusendesanga nga nza just concentrating to make my man happy and like marriage yange ebeeko weetuuka mu nsonga z'omukisenge oli omusanyusa bulungi yagambako nti omusanyusa naye bikimamero byokubuuza anti kiyinza okuba kyekyavaamu obuzibu nga bino ebyokusindika yali yeekwasa bwekwasa mamero olaba guy just be bano abasajja
abasiraamu olaba nze natukesa zo nengamba mukoyo abasajja abasiraamu bano basajja batukesa nga tebakyakola kituufu nga bakola just kyayagala yana kulabika atya mu bantu okitegeera alina abakazi babiri nze kye nali mpitamu wali ye saawa ziraliza okuba nga taswagamba nti oba kyekiriwo naye nze kye nali mpitamu wali okitegeera so it came time nakaaba nnyo ne mukubira essimu ng'azifuula bize nga ndi mu nnyumba ne mulamu wange n'ajja n'antwala nga ndaba mazima mpedde olaba nze nali nnyonsa omwana naye nga buno bonna obugumba buli ku ngule kyokka ng'oyonsa omwana omusajja alaba n'embeera gye ndi mu mbi nga ne mami wange bulwantunulako akaaba kagamba kaana kange ng'oggwawo nga nzena nnyonsa omwana nzena ndi katini bwenti bannange Otis alina okulya naye Otis tujja kweyongera mu interview endala. Interview gye tugenda okuddamu okukola ne Otis tujja kuba tutunuulira obulamu bwe, tujja kuba tutunuulira obulamu bwe obwa social life na lwaki TikTok account ye wagijjeeko. Tujja kuba tubyogerako ebyo mugundi eddako akadde kayinza okuba katukuttemmukko naye for now ku lw'embeera eriwo nti ennaku y'amaanyi olw'emboozi gyanyumya tugenda kugikomyawo naddala ku eri interview wano tujja sigala nga tunyumyamukko naye ab'okuwali ku gundi tugenda bo kubeerekereza. Mukama abatukuumire.